Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omwezi gwaffe ogwa Ramadani gwaweddeko, tusigazza okwegayirira Allah okukkiriza Ramadani yaffe. Abatukulembera abalongoofu bakimalangako emyezi 6. Nabbi yagamba lissaimi farhatani yafrahuhuma, omusiibi ayina ensanyuka za mirundi 2 zajja okusanyuka. Olusooka lwawedde, tusigazza inda liqai rabbihi, lwalisisinkane ya mutonda Allah. Tusaba Allah tusanyuse n'ekisiibo kyaffe. Oluvannyuma mbajjukiza waliyo omulimu omulala nabbi gwe yayogerako. Yagamba man saama ramadana thumma atba'ahu 6 min shawwal fadhalika siyamu dahr. Yenna asiiba omwezi gwa Ramadani oluvannyuma n'agoberezaako ennaku 6 mu mwezi gwa Shawwal guno gwe twayingidde, abalibwako nga eyasiibye omwaka mulamba. Bannange zino chansi zonna tuzikozese, tetuzisuulirira. Tusiibe 6 mu Shawwal, engeri yonna gy'oba oyagadde ozisiibamu. Ekikulu Shawwal agenda okuggwako ng'ennaku 6 ziweddeyo, gwe oba otuse ku kigendererwa kyaffe, tetukirekaayo. N'ekisemberayo ddala, bannange twakoze emirimu mirungi miyitirivu mu mwezi gwa Ramadani. Ya ayuha alladhina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa la tubtilu a'malakum. Tetwonoona mirimu gyaffe gye twakoze, wabula twongezeemu bwongeza tusobole kubanga tutuuka ku kigendererwa ky'okusiiba la'allakum tattaqun. Oba oliawo ne mufuna okutya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.